ogwange guli mugiya nene lugenda lutya ogwange guli mugiya nene tugenze kudowooza ate obulasagala kuva wooli wadde eddakiika emu bweti abakyala besisinkana nkumu nze omutima gumanyi omuntu omu yegwa ntawaanya obwongo lukulaba nnyabo ne gwesiba aya basi Martin Angume so tulina mutabani wa Martin Angume tunyumyanyumyamako wano mpolampola Kato Lubwaama yabuuse anti omanyi abalongo bagamba yabuuse aba teyafudde mbu aba yabuuse kabaka akisa mukono tafa oba Salongo akola atyo obimanyi bimanyi olw'ensonga nti Salongo akola atya sijja kugaa nti mmanyi ebyemizizo naye nga bimanyi nti Salongo bikiwa ebitee n'ebyemizizo ewaffe naffe abalongo tubalina naye ebyemizizo ennyo ebyabaganda sibimanyi Kato Lubwaama ono omulongo ono nkubuuka bwezzamu ka background emabega byojjukira ku byewategeera ko yali ani mu bulamu bwa kitaawo Martin Angume ndowooza mu bulamu bwa taata tugambe nti oba ye mununuzi Kato Lubwaama yamusanga mu mbeera nzibu n'amunyukulula mu mbeera endala kuba yasinga okujja ekitonde kya kitaffe Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde kati nno gwe yiteeza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155 kale omukutu gutandika okusinzira okuba nga tukuweereza nze Sonko Muhammad twebaza mwenna abasinzira buli mujjo osinzira okubeera ng'otulaba eggwanga buli bwe litambula wano mu Uganda wabaddewo omuliro entertainment industry alien skin ng'ekintu akitwalaganya naye yayingira mu kiyingi luvannyuma lw'empipa lasozi yamusabula mu matu ate n'abeera ng'afuna abaamudde emabega omuyambako Abitex Musinguzi Abe Musinguzi aka Abitex n'abalala so wabaddewo red corner ne blue corner nga waliwo abali Lugogo nga Balamya bali behind waliwo abali ku Ntebe Road that is Freedom City Abitex nga yakikuttemu ne ba promoters abalala naye byajidde mu mbeera nga entertainment industry ng'eguddemu nabe okuviirwako Bidugu Biso Kato Lubwaama nga nyusa obulamu bw'ensi eno omukulu ono amaze ebbanga nga atawanyizibwa ekirwadde eky'omutima nga kimubala embiriizi era emabegako yafulumako ne gwanga abantu ne buli omu nawayo yali ayina nagenda ate nga ajjanjabibwa omutima so n'abeera ng'akomawo n'emabegako okaawo yaddamuko n'afuluma eggwanga ng'era embeera nga tewomesa nakabululu ne batulaga ali bubyaliro binamala nadde engulu era tubadde nga tumujjukira nnyo ku bigambo bye obwana bwa Nuupu temunsondera namikwano gyange kuba tolyako omugagga haamu n'abala nti baamuyamba okulaba nti akola ki anti afuna obujjanjabi okusasula ku bisale by'eddwaliro n'abeera nga ate akomawo naye kuno obulwadde obwamututte tebwafuuye eng'ombe omanyi Katonda ye yaba alina obuyinza wayagalira wakola ki wakutwalira so obulwadde bwamulumye mangu wako muddusa mu ddwaliro Katonda n'amujjulula so omulongo Kato Lubwaama yabuuse yavudde mu bulamu bw'ensi eno alabika jaziikibwa Lwakusatu kuba mu kulama kwe yagamba mbu amalanga wiiki nnamba ku nsi so gwendi naye ndi n'omu ku baana b'abagenzi abamu nga baali bayimbi wano mu ggwanga Uganda Martin Angume tunaamujjukiranga ku nnyimba ez'enjawulo zeyajja ayimba nga luyimba kirujjukira guli mugiya nnene swiki akafaananyi so n'ennyimba endala soka weyanjulire omuntu akulaba abantu mwenna abatuwagira nja kwongeza ku ddoboozi abantu mwenna abatuwagira abatulabe ku mitimbagano egy'enjawulo mwebale nnyo kuba mutuwagira mwebale nnyo kuba mwekumira mu nsi n'eddembe oluusi nabino ebitutataaganya nebitabamenya mitima nemusigala muli ku kintu kyammwe kimunyweredde ku kintu kimu nebaza abampagira nammwe abalimpagira mu maaso ate nammwe abawagira abaliwo industry eno okay amanya netweyogedde linnya amanya gange nze Angume Vincent mutabani womugenzi Martin Angume abantu tuli beerabye twagala nnyo tujjukiza waliwo ennyimba nga nnyimba kizasinga okwatikirira swiki ne guliye mugiya gulwo olwasinga
olwa switch naye nga gia yavaako ensonga kuba gia naye yali agundi yankizo nnyo nejja okwongeza ku ddoboozi mpula yali wansi gia yali yankizo nnyo olw'ensonga yagira kati semene yasinga yasooka okugenda ddala okugula oluggi semene lwali lulimbeera lwa Martin Angume kati gundi n'addako guli mu gia kati switch olw'ensonga yasembeyo kati kyensonga lwaki yakwata ki nga zino ebbiri zonna zimaze omuyonjeza ekkubo weyatuukira okufa switch lulimba lwe yerasembeyo okuyimba lwakola ki kuba zino ebbiri zonna zazimaze okukola ki okugyawo olufu ku bantu nga lirina okuba nga lukwata ogwange guli mu giya nnene lugenda lutya ogwange guli mu giya nnene twegeze kudobooza ate obulasagala kuvawo oli wadde eddakiika emu bweti abakyala besisinkana nkumu nze omutima gumanyi omuntu omu yegwa ntawaanya obwongo lukulaba nnyabo ne gwesiba aya basi Martin Angume so tulina mutabani wa Martin Angume tunyumyanyumyamu ku wano mpolampola Kato Lubwaama yabuuse anti omanyi abalongo bagamba yabuuse aba teyafudde mbw aba yabuuse kabaka akisa mukono tafa oba Salongo akola atya obimanyi bimanyi olw'ensonga nti Salongo akola atya sijja kugaa nti manye ebyemizizo naye nga mbimanyi nti Salongo biki bwe biteye n'ebyemizizo ewaffe naffe abalongo tubalina naye ebyemizizo ennyo ebyabaganda sibimanyi Kato Lubwaama ono omulongo ono okubuuka bozzamu ka background emabega byojjukira ku byewetegeera ko yali ani mu bulamu bwa kitaawo Martin Angume ndowooza mu bulamu bwa taata tugambe nti oba ye mununuzi Kato Lubwaama kuba yamusanga mu mbeera enzibu n'amunyukulula mu mbeera endala kuba yasinga okujja ekitone kya kitaffe ekyokuyimba oba taataamwe naye yalimu okuzannya yalimu naye okuyimba yali ayimba naye nga eyasinga omuteeka ennyo ku byokuyimba okumwongeramu akasenta okuyimba yali ayimba naye nga entertainment eno yeetaaga akasente okubanga asobola okuba nga abuusa kyaliko ekitone kyaliko kati yamuyamba nnyo n'amuteeka mu gurupu oba mu kibiina kye yali akwatwala kya mutima kyali kya Kato Lubwaama n'aba nga amukwatako n'abayimbi n'amugatta n'abayimbi abalala ne basobola okuba nga asitukira awo newaka yajjayo n'ebifaananyi tubiine waka nga bifaananyi tubiine waka ewabajjajja nga bekwasiza bonna bali waka ne famire kuba yamutwalanga ewaka ebiseera ebiseera n'ebivulu yali abikola ki yaliva Kato Lubwaama okumuteekamu ssente biki byonna ye yali erinnyo ly'empologoma eri erisooka oba so Kato Lubwaama banaye n'abantu bangi be yagenda akwatako twalabye abantu bangi nga bamwogerako bino ne bamwogerako ne biri so mukulu gwendi naye era naye alina byajjukira Kato Lubwaama eri kitaawe kati bino ebiseera ebyo emyaka gyo osologeza kujjukira emyaka babikunyumiza wamulabako nga zeeyo kyali kitya ebintu ebyo mbitegedde waka babinyumiza n'ebifaananyi n'embirabo byobalaba nga bali bonna waka nga weebiri ne babingamba naye nga sinza kugamba nti oba yamukwatako ku mwaka bwe guti oba mwezi bwe guti oba yamugjeyo bw'ati asiba kikulimba sijja kikulimba so banaye Kato Lubwaama ayinyusa obulamu bw'ensi eno bw'otunulira embeera nga bw'etambula Kato Lubwaama ebayirawe twakolako nera ku mboozi ya muzeeyo twalikoko naye wanene mabega mpozi muzeeyo wagamba ye ki ekyamujja mu bulamu bw'ensi eno ekyaviirako bwali bulwadde kikyali ki kuba ye teyali wa accident teyali wa accident naye nga Martin Angume nga we nagamba nti obulwadde bwe buli omu amanyi bubwe kuba obulwadde bayinza okugamba obulwadde bwa mirundi 3 oba emirundi 2 nagamba nti oli agamba kasikonda n'agamba obulwadde obwabangi siriimu kati tojja kutegeera bulwadde butuufu naye nga obulwadde obutuufu ffe nga famire tumanyi obulwadde obutuufu nti kali kasikonda aviira kuki Somebody abagamba nti attira ddala abantu ono ogakola oyiwe katyo kati kya Kato Lubwaama wategeddeko ye kyabadde ki ekya Kato Lubwaama ekyo nakiwulira nakiro ku mawulire nga bagamba ki nti afudde naye saategeera bulwadde biki ebyobulwadde saabitegeerako nti oba mututte mu ddwaliro bwati nabitegeera amaze kukola ki ku mawulire n'abadde atawanyizibwanga mutima tubadde nga tulira kati ku social media netandika okukola ki okutambula
naye kwe kubitegera ntandika okutegera nti kiri serious nti yakoze ekiyafudde era nenyulwamu nnyo olw'ensonga nti yakola kyamaanyi nnyo ku famire yaffe okugifuula kati kyeri saateri kino kyeri. Okay, so banaye omuntu ayinza obutaba nnyo n'abantu bayinza kuvaayo kugwa manyo tuko kuva mu bulamu bw'ensi eno oyinza obba nga olina byokoze ebigattako bingi nnyo ebirungi ate bayinza okuba n'ebiyinza okuba opposite. Kati so nga mmwe nga famire muyinza bba nga muweereza babaka kiddala really? Obubaka bwe tuyinza okuweereza tulina kusaba Katonda musaasire ebyamusobako nawe bye yasobya oba n'okuba nga twongera okuba nga tugumya famire ye abaana be abakadde babamuzaala nga twongera obagumya nti babeere bagumukama batuweere essuubi okuba nti bajja kubeerawo nga naffe tukolaki wetuwangaaliddewo. Okuziika onaagenda? Okuziika mbadde ekitundu nakiwuliddeko naye nga era bagambye yewa kitundu bagambye enowa gundi Maddu gundi saidi ze Masaka saidi ze Maddu eno Maddu kiri mu Masaka Maddu Maddu nedda district ndala kiri Sembabule nengamba kulwe Maddu wano nga wakaita nga wakaita wano ngirabidde wawo naye nga wakali akatundu awo bagambye ekitundu kye bagambye. Okay, tujja bbanga wakaita empigi tubiraba lwetwasemba n'okubeera naawe walinawo kaweefube okunoonya ku maama wo yani ono maama mu yasembayo Julia Angume wakomawo ku plans okunoonya ku maama Julia Angume anti tata mwe yafiira si yali mukyala we gwe yali ayina gwe yali abeera naye gwe baali bamanyi bonna bali bamanyi so waliyo ne bamaama bamwe abalala abatuzaala naye ebintu bya maama Angume maama waffe siyinza kugamba nti nyinza okugamba nti nkisimbako ennyo essira okumunoonya. Lwaki? Si maama wo? Maama wange naye kati naye olw'ensonga naye alina ebizibu byate alina effamire oba nekitaffe yandibadde omulala kati obudde obwo nze siina budde nnyo bugenda mukolaki kumubeera nnyo ku bbampa kitegeera wabula kati samanya nti waali mulamu kiba kikoze eki kati mba sinza muyingirira nnyo kuba ate nze nkuze so agenda muyingirira mu famire ye biki esi kumanya nti mulamu waali kitegeera kyekintu kyokka kyenyinza okugamba nti kyekyo. Okay, waliwo ennyimba ezimu ezisinga nnyo okunyumira abantu kati nga switch nnyimba za taata ozimanyi okyazijjukira ezimu? Ennyimba ezo nsobola okuzimanya tuweemu tuyimbiremu okuyimba nga switch. Kati switch nentawaana nentawuka nga noonya switch embuze afaanana atya yakula atya eyamutwala ye nga ndabye nsiiba bwomu nsula bwomu amazima yempewo enfuuwa mama fudde Angume ndabye nze nali manyi nti wofuna omubezi abawo olubeerera ng'era amanyi n'ogende bweru abaali kulinda ono namuwa kiralu obulamu bwange swiki yagitwala bano be mundaga nabo balungi naye swiki y'oli omwana n'atandika swiki onaafuna endala Martin olimba sirimba. Okay, ennyimba zino nagamba ennyimba zino tuzizze nno bujja ennyimba zino tuzigiza bujja abantu bamanyi okudda mu nnyimba z'abantu be batalinaako nakakwate wadde akaganda wadde n'akantu n'akamu bali badde nogira ntwesoga studio awo ennyimba ezo twandisoze studio twesoga studio mpawuledde oboozi twandisoze studio bani netaga sponsor John sponsoring tuddemu ensawo banga nfundamuko nga mutsoka nokakkana yeeta obuzibu ensawo yeeta obuzibu naye ng'ensawo twali batujjukira muzeeyi nga tuddamu oluyimba naye bali badde lumu kubanga era tusobola okukizza ku mugu ddoboozi gwe olina eriyimba ebya ddala kirina buzibu eri ennyini eryeggono oba gwe oli mu raga oba oyogera mu bwogezi ng'abaali skin nedda eryaggono weeriri naye just wakuba nti erisobola kwenkana era nnyo nga lya kitange lisobola okusalikako olw'ensonga ndi mwana ate yo yali muzeeyi tekisobola kusoboka kwenkanankana nange nyina eryange naye nyina eryange ate naye kati yalina eriri ku ddaala lye. Okay, bane tulina mutabani wa Martin Angume
sometimes tumanyi okujja ntukola ku mboozi z'abantu bafe abatuva ku maaso abamu ne mu commenting ebitategeerekeka abamu munsobera oba okitegedde naye mwerabidde nti omuntu yenna ne wabeera afudde at least ofunayo ka time of moment kumusabirako kumujjukirako kumwogerako ebirungi ebitali bibi oba okitegeera bulungi nnyo era program ze mujja okuddamu nga mulaba mu maaso awo tulina enteekateeka tujja kgendako we baaziika omukulu Martin Angume naye tulabeko gye bamuziika okitegeera tusooka tukyalira ku bijja bye ne tulaba ne bajjajja eyo mu kyalo gye bamuziika n'abalala so tujja tukola ku mboozi nga zino aba appreciating thank you very much naamwe ababiraba mu ngeri endala simanyi oba mwewunzise kisitegeera bulungi nnyo naye tuli mutabani wa Martin Angume ebyo nga tubiza ku bbali akavuyo akabadde mu kibuga in fact competition nnene oyinza gyogerako ekyo eno palaso abaina ko alien skin empi mu matu bya alien skin abadde alina amaanyi gamangi gajje gayeyogera amuteekako ekivulu eri ne wabayo abantu ne wabayo abantu ensonga eno ogiraba otya kusajja kati ensonga ezo gye nnyinza okugamba ku nsonga eyo nze ndaba tebandiyerese nnyo bukuukuulu mu music industry kati faata abayimbi abato abajja kifaananyi kirala kye batulaga abalala bagamba babadde sitanti kati ate abalala bakyogera bulala kati mu music industry eno kyemmanyi maama aboogo abeera omu yonna maanyi ga muzindaalo kati simanyi wogamba nti ate oli yakoledde music ku ssimu ate nga naye essimu erimu muzindaalo kati wandibadde nga tukwatagana ebintu byabaddewo nti competition nti eri bateze ekivulu neno batadde ekivulu ate abantu ne mulaga nti tuli nnyo ku kintu twesibye ku kintu kimu tuwolereza side emu naye nga ffenna tuli maama y'omu ate anti bagamba lwo yakola ensobi n'ayiikiriza omu ate nga gwe bayiikiriza bali bamanyi nti yasinga effujjo kumba ali kaamu ali poole yayiikiriza nanti bwe batyo omuntu ow'amaanyi kale anakola kitu temuyinza kuyomba munna nemubeera nga munaakoma naye omwalina okubanga akakkana omulala nakola kinabanga munyiivu nnyo ddala kati ono kyeyakola ekirungi yakkakkana kyekyamuwadde obuwagizi ate oli nabanga akola ki ngaera kimuteerawo kyeyafunye naye nga bonna nga twakirabye buli omu yafunye ku lwa Katonda we kyeyamuwadde kyekyo asiime n'ekyo agume n'ekyo okay kale tubozingemu nkaawo tulabe kati so nno abantu abafa abatulaba yonna gye musinzira okuba nga mutulaba ono mutabani wa Martin Angume kiyinza okwagala okugamba abantu kuba ye omulongo Kato ye yabuuse yali mukwano gwa taatawo ddala babeera bonna okumala akaseera kirungi okuba nti like mwesiima mu appreciatinga ki ekyagenda amaaso kye yamuyambako olina ebirala by'omujjukirako oko byeyamba ku taatawo Kato Lubwaama besides teekamuko sente za music era byemujjukirako ndowooza byebyo famire yaffe yagikwatako nnyo sijja kubalya nti kimu na kimu nti oba yatugulira sabbuuni oba sukaali naye omuntu abadde mukwano gw'omubeererawo mu bintu bingi oluyimba si lwangu lwakuteekamu kubanga oluteeka ku kintu ne lutambula sente zonna byonna sina kiyinza kubalya nti kino nakino kyekyasenga wala byonna bye yatuyamba tusiima bwongerwa okay akiyogamba y'abantu then tubasiibule nga tusaasira kyeŋŋamba abantu omugenzi Kato Lubwaama tusaba Mukama Katonda amuwummuze mirembe amuwe ekiwummulo ekirungi ate amusonyiwe n'ebyo ebibi byasobezza abantu oba n'ebirungi byakoze Katonda abimubalire ebirungi byatukoledde na famire esobole okwongera okuguma famire egume. Okay, kale tubadde tuwayamuko wano mpola ne mutabani w'omugenzi Martin Angume yayimba giya buli mu giya nene switch n'endala endekateeka zaffe siyagenda maaso z'okugendako eri mukyalo tugenda mu kyalo tugendayo tulabe ku bajjajja byonna tulabe ne muzeeyi we yaziikibwa kale nabadde ne Angel Girl wano ku kamera nyongera okujjukiza ba Betty's Touch and Better Studio abasangibwe bulaba ku luguudo luyitamu oludde ensangi agala okuba make-up w'omulembe kusayiringa mbiri kutimbira ku mikolo lukati ba Betty's Touch and Better Studio akoma mu ggwanga lyaffe erya Uganda tukola airport pickups oba tukonyeeko tufune emmotoka nitukuvuga okujja kusayi paka ewaka ku mulyango so the same thing ne olibo oddayo nga tusigale tucommunicatinga era tulikola ekintu kyekimu tukujja ewaka ne tutambuza safely okutwala ku kisaawe then webeere nga weyongera genda okuba ekyegwe agala obbanga tukutambuza
Olwaki osaanye otambule naffe nti tuyina percentage etujjako ne tuyamba okuba n'amafuta ne tutambula okuba nga tutuuka eri abantu baffe ababeera bali mu bwetaavu. Kale nze Sonko Muhammad we tubasibidde olunaku lwaleero tujja bbanga twongera okukomawo mu programu zaffe ddala mubeere bulungi. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155.